mu Malaki 3 ku kimu eky'ekkumi n'ekiweebwayo bw'otunuulira Malaki ndowooza Bayibuli yamensoninga ku bintu 3 byokka naye abantu baagenda ne bakigaziya ne bakolayo n'ensigo y'Omusumba ne bakolayo ne suuti y'Omusumba zino za mmotoka ya Musumba naye ate era nga babeera basaba ssente ezo bayitira mu kyawandiikibwa ekyo ekya Malaki kitegeeza omuntu oyo Sitaani yamukwata yamuyingira olw'okubanga yamanya ebyawandiikibwa n'ayitira awo n'amuyigiriza kiki ekyo kyagenda okugamba abantu ekiri kye mbadde ngamba nti no embeera zaffe zibuulira enjiri era embeera zaffe zitattana enjiri. Okay, mbaniriza mwenna abali ku mukutu guno ogwa Unique Media, mbebaza mwenna abakomentinga n'abasharinga waka waffe n'abagezaako okujja mu inbox okubaako obubaka bwe batuwa n'okututereeza nabagamba ng'omuzungu watera okwogera nti no man is an island. I believe naffe tusobola okutereezebwa tekiri nti kyetukola kyekyenkomeredde era n'abantu bendeeta ku channel eno tekitegeeza nti nno buli kye boogera mbuboge beba amazima bokka no ayinza okukolamu ensobi here and there okumutereeza tewabaawo buzibu. The only problem ejjira ewantu wamu kuvuma kujerega kutyoboola ebyo sikwatagana nabyo. Samike gemanya gange Roland Selwima yali ku kamera okulaba nga buli kimu okifunanga woyina okukifuna. Njagala kusooka nakwetonda olwa waliwo ebyanzigyeko ng'omuntu nga ndaba abalokole beeyisanga abatali balokole ku channel so nembaako oba oliawo engeri gye nazzeemu mu comments awo mu ngeri etaalabise bulungi wadde nga nabadde njogera mazima naye nga engeri gyenna arrangement y'ebigambo byange nzoba teyasanyusizza bantu nja beetondera mbagambe ekyo kyo mu nsonyiwe saakigenderedde naye ate era ne mbasaba nti ffenna leka twewe ekitiibwa leka twesomese leka tulage omukwano leka tube humble. Omukyala bamuyita Catherine I think Catherine is it Catherine Mihoyo something mwebale nnyo nakirabye naye nga kusuubiza tekijja kuddamu kulabika. Mbaniriza ate n'olunaku olwaleero kulaba nga ate tugezaako okusomesa here and there okulaba nga tugezaako okukyusa obulamu bw'abantu okulaba nga tugezaako oba oliawo okubaako kye tukutegeeza ky'obadde tomanyi osobole okweyongera kumpi ne Katonda. It's a personal relationship. Nkiddamu nti nze weŋŋamba nti nze mmanyi Katonda wange naawe ne nkugamba kolerera Katonda wo tekitegeeza nti nnyina Katonda omulala naye Katonda si wa kibiina Katonda wa muntu nga nze. Kyovola ogenda mu maaso ge tayimu etuuse tojja kugendayo na muganda wo mukwano go oba family member no ogendayo nga ggwe nowansalinga bye wakola oba birungi oba bibi. JS Medical Hubs bagamba nti bo banoonyeeko bakuguka mu bintu bya kujjanjaba nga bakozesa eddagala ery'obutonde terina side effect yonna mbwate wojjanjaba kino ate lijja kuwa kino no. Musawo John mukubire kukoze namba zolaba ku screen yo ate buli kimu kijja kuba kitambula malidadi sana. Musajja mulungi ate mulokole genda bakujjanjabe ate tulabe nga tusaba Katonda akuwonye. Kale olunaku olwaleero nyina omwami agenda kuba yeeyanjula then tulyoke tutandikire awo baganye kye tugenda bantogerako olunaku olwaleero. Mukama wange wandisebo ogamba otya? Ndi bulungi so kama yebazibwe. Amina sebo. Buuzawo ku bantu bange then tweyongereyo. Mbalamusizaako mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo. Abalamusaako bampita Omusumba Kango enjoga byeri
wa local ministries Matugga. Local ministries Matugga bw'otuuka Matugga ng'onaatera oyingira Mabanda waliwo awali ekizimbe ekinene nnyo bakiyita Matugga shopping center. Emabega waakyo oyambukamuko katono nnyo oba otutuuseeko awo we tuli we tukoledde omulimu gwa Mukama. Oli mu buweereza? Yes sebo. Oli musumba? Yes sebo. Obaze mu bbanga ki? Obusumba mbumazemu ebbanga lya myaka ng'ena naye okutandika ministry nga nze okubeera nga nze aliidinze nga nze senior pastor w'obuweereza obwo naakamala emyezi 3. Okay. Ogeze n'ogamba gwani gwe Kango? Yenze Kango Enjoga Bdyeri. Kango Enjoga Bdyeri. Kango litegeeza ki? Kango no terina meaning nnyo eri awo kubanga omwami we banzaala omwami n'antuuma faaza omu n'antuuma amannya aga Kango Enjoga Bdyeri baali nga bamuyita Faaza Bbiru naye kati yafa. We yantuuma amannya ago nga baliyita Kango kati Kango yasinziira ku kubeera nti ffe tweddirango. Kati ye we yalonda n'agaba Kango Enjoga Bdyeri. Kugamba alimpa by accident. Kango erinnya lyo tewali mulala alirina. Mu butuufu kiba kizibu kyasanga muntu mulala alina kizibu nnyo. Ne Enjoga Bdyeri baali kuwa buwi? Balimpa buwi. Tewali etuuma? Tewali etuuma. So wali musajja mukatuliki kuba mpulidde ogamba Faaza? Nze mu lugendo luno olw'obulokozi mu butuufu ntambudde nnyo. Kati ID yange ate nafuna ID ku ziri ezasooka mu 2010 meka oba jali zibakubise za national ID. Ate yo zigenda okugwa guno omwaka. Ate yo yosangako Kango Haruna kitegeeza natambulako komadini ya 3 kati yo kusatu yeno gye ndimu gye sisuubira gye nayingira 2015 gye sisuubira nti nsobola ogivaamu obulamu bwange bwonna bwonna obusigadde. Diini ki? Y'obulokole. Diini era nzikiriza kyonna nga we kiri azirongazi tukuweereza kye tuyitiramu okuweereza Katonda. Wakyuse nzikiriza? Nakyuse nzikiriza. Naye obulokole si ddiini. Wakyuse nzikiriza. Kale Mukama yakusaasira noba nga ate ova kiza waliko omukatoliki Musiraamu kati ki ekikujja mu Isiraamu? Nasabanga mu lulimi lw'esitegeera Katonda sina nsonga gye nyinza muwa ku ki kye njagala bankakanga okugendayo awaka we nali ate nga mukunkaka ng'abasajja bali bakambwe nnyo tulina gye twagendanga okusomera Oluwarabu kubanga Oluwarabu ndumanyimuko. Batwalangayo okusoma ffe batwala kusomera abaana b'ewaka be basomanga kati ffe bakakyere batwalanga soma Luwarabu. Kati nga batukambuwalira nnyo ate nga bamala nga batutiisatiisa kale nga batulaga ebintu ate nga batuyigiriza olomba dduweezi ez'okulomba ng'oli bweru ng'ofulumye mu luggi ekiro ssaawa 6 gye ziri. Kati ne bintabulatabula kati ate nga tofuna budde bw'oyinza gamba Mukama nti mutuufu enjala ennuma neetaaga emmere ng'ekigambo ekyo mu Luwarabu oba tokimanyi. Kikutwalira akadde osobola okutwala obudde n'osoma naye olwo n'ataasoma. So Obuyisiraamu obuyingira lwannaakola ntya? Obusiraamu bwabunkaka kubanga we nali nfunye akakisa akabeera. Baali bakubudamizza? Baali bambudamizza. So ng'olina okubeera nga bo? Yes. Olokoka otya? Nze okulokoka kwange nali ndi Nankulabye n'ensinkana omukyala sikya mwogera kubanga musumba omukwano gwange nnyaate bamuyita Pastor Favor. Nze namusinkana nawulira nga ne mulaba ne mwegomba ne ngamba ho nteekeddwa okugenda okufuna omukyala ono nteekeddwa omuwasa. Yes. Ne ngamba omukyala ono nteekeddwa omuwasa. Kati omukyala ne ntandika we yajja okumbuulira enjiri nga obuzibu bwe tulina nga ayogera Luzungu nga nze simanyiimu wadde. Tewasoma? Mukama wange safuna mukisa gusoma naye olw'ekisa kya Katonda mwe mutuukirivu yanjigiriza okubeerawo mu ngeri bwetyo. Kati w'omufuna? We namufuna n'ambulira enjiri nansikasika n'antwala mu bulokole mu kanisa. We ntuuka mu kanisa ekanisa n'enjagalayo ekidongo. So wagenda mu mbeera ya kufuna mukyala? Nagenda ngenze kukwana mukyala
kati we natuukayo n'ensangayo ekidongo nembeera nga nyina mikwano gyange ebiri mu kanisa kidongo nga nyinayo omukyala nyinayo n'ekidongo ye yakukkiriza omukyala yaŋŋaana kubanga oluvannyuma ennyo nagenda okizuula nga ye mukyala musumba seeza alina omusumba nga alina omusumba kati wamala olwedde ye namugamba nali sina ngeri gye nyinza mugamba nti nkwagala kubanga nali simanyi luzungu kati nga njagala mukubisa bibubonero wandikozesezza ebikolwa no nze kyenyinza okiyita Katonda yali atuusa akaseera akaneetaaga okubeera omulokole kubanga we baabuuliranga ebigambo nali njagadde ebidongo naye ate we baabuuliranga ekigambo kyatandika okunkwatako nenfuna deliverance yokuva mu bwenzi nemmanya nti omuntu ebiro ebituufu ebituuka ofuna omukyala gwoteekeddwa okufuna ebiro ebituufu ebituuka osobola okukyusa obulamu kati nenkita nenva mu byobwenzi enjo kakana nimanyi enjo lyabakyala sirina kyakunyonyola kingi kweyo ensonga enjo endagaano kyeki endagaano kyekintu ekitegerekeka buli muntu okugeza tolina kintu kyosobola kugula nga mu butuufu okiguze mu mateeka nga tokikoledde mu ndagaano kati waliwo endagaano ey'ekibanja n'endagaano zetukola nga tuzikola okugeza nga ku kaadi y'emmotoka ku kaadi ya pikipiki obeera ogula pikipiki bakuwandiikayo endagaano ebbalibbali naye njagala tusumukemukko okuva ku ndagaano eyo gye tumanyi ey'ekibanja oba endagaano eya pikipiki tudde ku ndagaano ey'omwoyo omuntu abantu tukola endagaano ez'emyoyo nga tetumanyi anti kyembadde njalo sooka omumanya nti ekigambo endagaano zizo okwendagaano za njawulo naye endagaano oyinza kinnyonnyola otya nti kyekisenga kuba kati ompadde examples z'endagaano ez'enjawulo ogenda okugula emmotoka nja kukola endagaano ekakasa nti emmotoka yange oba njiguze naye definition y'endagaano eyinza kubeera ki buba bweyamu exactly so endagaano oba bweyamu nti kino ne kino era yino otuukirizibwa okay kati ogee tulinnyemu eddaala tugende mu mwoyo endagaano y'omwoyo yetya endagaano y'omwoyo y'endagaano gy'onyinza okukola nga nzekka ngo enjogabbi eri nzekka oba nga ggwe wekka oba nga oyandaba yekka noddaawo wooli n'okwata ejjinja noga nti gwe ejjinja ggwe yegwe Katonda wange gwe ŋŋenda okuweereza abantu abo mubamanyiko abaweereza ebifaananyi nga ye yakola endagaano n'ekifaananyi ekyo nti agenda kutambula nakyo nti gwe wange kati endagaano eyo tugikola ne mu bwenzi butuufu n'ofuna omukyala ng'okimanyi togenda muwasa okimanyi togenda kubeera naye naye n'oyogera naye n'omulaga nti nze ngenda kukubeererawo wendi kyonna ekijja kijje ngenda kukwagala mpaka kakati osobola okwogera ekigambo ekyo n'okitwala nti no kigambo kya bulijjo naye ng'ekigambo ekyo si kya bulijjo ekigambo ekyo kibeerako amaanyi agakijjirako emabega agakunywereza mu ndagaano oba okugeza nti we tuba tunuulira abaana ba Isirayiri Katonda yali yabasuubiza nti alibatwala mu nsi ensuubize era yamala n'atuukiriza endagaano teri ndagaano omwana w'omuntu gy'akola ng'ekozesebwa kamwake nebeera nga tejja kutuukirira esobola obutatuukirira lwaleero naye ejja kutuukirira kati ffe tubyogera bwogezi tetubyogera bwogezi netumala netubirekaawo yesebo okay so kireza n'obwenzi obala wakola endagaano butereevu nnyo obwenzi ndagaano esinza okusuula abalokole n'abatali balokole nze endagaano buli muntu yenna ng'oli eyo ng'ondaba ng'olootaloota nnyo ebirooto nga weebaka n'abakazi ab'enjawulo b'otamanyi kiva ku ndagaano okusingira ddala kiva ku ndagaano gy'oba wakola n'abantu ab'enjawulo kati endagaano eyo mu nsi eri ey'omwoyo emabega wabeerawo emizimu
oba emisambwa nga ngenda okugenda nga kibanyonyola mu kubikkulirwa era yina bayibuli ye agibikkule kubanga ebigambo bye ngenda okwogera si bigambo byange wabula ebigambo ebisinga ku byo ngenda bijjira ddala mu bayibuli mu kubikkulirwa. Leero njagala leero kyo saagala palapase kyompa kyensoma njala kwesomera leero. Katubuulire enjiri. Njala kwesomera kitegedde? Yesebo katubuulire enjiri kubanga omwami ono ampadde omukisa ogunsomera ku bayibuli nzaani njagisoma. Kakati endagaano eyo omuntu gy'akola ebiseera ebisinga obungi omuntu aloota ebikazi eby'omwoyo. Nze Katonda yali ambikkulira obwenzi nga ntutte ku high mountain ampuliriza nyina olusozi lwentera okugendako mu kusaba. Ebiseera ebisinga obungi we mba nze nga nsaba ngenda ku kye bayita high mountain, nze ku kye nayita high mountain kubanga lusozi luwanvu nnyo okusinga ya mountain wabulayo high mountain. Kwegamba oyinza onnoonya olusozi olwo n'otalulabako mu nsi yonna. Lusozi luwanvu nnyo. Kati we ndugendako nzize nga mbikkulirwa ebintu ebyenjawulo naye nze mba nga ndi mu kusaba okugeza nga nyimiridde mu ssaala ey'okwenenya nga neenenya manyi okwenenya n'entuuka akaseera Katonda nanzigyawo mu kibiina oba mu kanisa mwendi mu kusabira n'atandika okunkoonera nti kati ku nsonga y'obwenzi weenenye, ku nsonga y'omukulembeze w'eggwanga weenenye, bweti ne bweti weenenye, ku nsonga bweti ne bweti weenenye. N'ekyendaba kyeki Katonda yandaga nga buli mwami oba buli mukyala ndaba nga gwomanyi wali obaddeko n'omukyala oba n'omwami kitegeeza direct nti omwami gwali obaddeko naye wabeera nga yali abaddeko n'abasajja 6 abalala oba abasajja 2 obeera weebasse n'abasajja abo bonna be yabadde okubeerako nabo. Kango wangisebo omukyalo owange gwe nali nina for example gwe mba nali muyina bana example njeweereddeko saagala gwe mba nali n'omukyala Sami of course nga namusuubiza bye namusuubiza ne sibituukiriza n'akulekawo nandekawo because mu mbeera ey'obwenzi mwafunayo akadde ne mukakasa nti no ddala ne mukyogerako mu bulungi anti kye ŋŋamba mbadde yakijja nti mu mbeera ey'obwenzi nga tukyali eri tebaayo nnyo bintu bino mbulinda up to marriage biki automatically tuba tulina okuba nga twegatta kubanga kyawandiikibwa mu Koseya 4:6 nti abantu bange babuze olw'okubulwa okumanya. Kakati kyenjagala omumanyi nti senga omwami ali eyo alina mukyala we oba gwe yali yeebase naye ne bateŋŋana n'atabifaawo n'agenda n'akwata omulala ng'omwenzi yenna waaba senga omukyala oyo baafunye bonna oba weebase nabo kwegamba katugeze mu ngeri ennyangu omwami n'okeera ku nkya n'ogenda n'ogula omukyala malaaya oba weebase n'abaami bonna malaaya eyo abakagyebakako. Kati mu nsi ey'emyoyo sitaani agamba wobeera ng'olaba sitaani wabeera nga sitaani wajja n'akugezaako n'omulemererwa agenda n'aleeta sitaani abalala 7 ne bajja bakuyeekere bafune engeri gye bakukwatamu. Kakati era sitaani ne wabanga awangudde nga ze n'akuba omupiira ne gunywa era addamu n'aleeta abalala bayongere okunywereza ddala bakuwamba obeere waabwe. Kakati omusajja yenna wobeera n'omukyala endagaano z'omukyala oyo z'abasajja bwe yabeera nabo endagaano ezo zikwambala. Jjukira bayibuli egamba nti we twegatta tufuuka omubiri gumu we tufumbiriganwa oba tufuuka omuntu omu. Kakati yali yafuuka dde emibiri gyemu n'abantu bali kakitegeeza gwe agasseeko omubiri ogw'omulundi omulala. Oba olaba ekintu ekyo kwegamba kitegeeza abantu abamu ekitutta omuntu omu nalina we nalindi nga bambuuza ebibuuzo nga mbabuulira ebigambo bino omuwala omu n'ansekerera n'agamba naye abasumba mu butuufu bafuuse bayaaye tonza kuŋŋamba nti olaba ebintu omuntu omulala byatalaba. Kale nempulira nga muli nyambadde embeera y'okunyiiga ŋambo kubanga yayogera nnyo ne kayita namu
mu audience kati nempulira nyambadde embeera y'okunyiga ninga naye mukama njagala akukyalireko nawe abeereko kyakulaga naye nze ne mmulondera ne mugamba nti singa abeera nga at least yakulaga yali badde akutwalako mu nsi oba nga mu magombe ng'omwo n'olabako omuntu wakola ekibi mpeera kijafuna nga njagala awantu wanaagenda abeereko nekyakwatako n'obulumi akiwulireko n'obulamu bwe kati olunaku lwe lwakyenkeera omuwala yakeera anoonya omuvubuka oyo gwe twali tuli naye eyali ambuuza ebibuuzo nga ggwe ng'amugamba njagala onnyamba onfunire enamba y'omusumba oyo ngakkiriza ngakkiriza mu mbeera eya tulaga obukakafu tulaga eki oyimba nga ffe netubiraba naye zekyanya okugamba abantu bange abeera kuno towakanya nnyo ate tokkiriza nnyo weetegeerere kati bayibuli egamba nti leka ebyensi bituyigiriza ebyeggulu engeri gye nkwataganamu naawe yengeri gy'osobola okukwata kajuisi kano n'okampa naye omuntu asobola kuva eri gy'avudde najja n'omala gakwata juisi n'omuwa tekisoboka muba mulina okubaako n'enkolegana ate nakati mu nsi eno engeri gyayonooneka omuntu ayinza n'okulowooza nti gundi ayagala kumpa butwa ayagala kunkola kikyamu so kitegeeza oteekeddwa okubeera ng'okwatagana nange nze okubaako ne kyenkuwa kakati omuntu omu yali ambuuza ku lubuto ku ngeri lwakisinyirira lwakisirabika lubuto ebiseera ebisinga obungi omusumba tulina ebintu bingi bye twerekereza ku lwa Katonda ku lw'abantu bannaffe ne tuzimba enkolegana ne Katonda emala ne tubeera nga tulaba ebintu ebisusse ku by'abantu abalala ffe tuba tweriira mmere kati omuntu omulala ate ye ogenda n'omubuulira amazima ate ye n'agawakanya kati obwe buzibu tusanze kale kati mbadde njala osooka okumalayo kayitwe tugende ku mulamwa gwaffe kuba kankutteko nnyo kati omukyala katugeze musanze naye ng'abadde yalina abasajja be kakati nze Sami wenzija nange netubaako kye tutuukako mba nkoze endagaano mba ndi mu ndagaano ne bali bonna kubanga teri muntu ava eri najja n'amala gabaako nekyatuukako n'omukyala wabula era osooka muperereza n'omugamba nkwagala exactly kasita ofulumya ekigambo nkwagala oba oyingire mu ndagaano oba omaze oyingira endagaano ne bali bonna kubanga nabo bakozesa kigambo kyekimu kakati nze wemba mbadde sikimanyi nga gwe tokimanyi ze endagaano zetukola tumanyi obutamanya tebukugisaako musango era obeera oyingidde direct mu ndagaano ate emabega obeera okontrolingibwa 666 kango yes kati nkola ntya okukitereeza ekyo ekyo kyekibuuzo eki buli muntu ndowooza kyeyali badde yeetaaga okumanya buŋŋambe ekyo tugende wali mu kakati bw'olokoka ofuuka ekitonde ekijja mukwano gwange eyo yonna omulungi andaba bw'olokoka n'okkiriza Yesu Kristo ofuuka ekitonde ekijja era Katonda olunaku lumu yaŋŋamba ku omuntu omu teyali mu nsi yali amaze okugenda kati muno mwe tuzungira mu mwoyo ne musisinkana ne kinkwatako nnyo ninga mbutuufu omuntu ono teyali mubi yakola nga bwati ne bwati ono njagala ŋŋende naye njagala muzzeeyo ku nsi Katonda mwe mutuukirivu naŋŋamba ekigambo kimu naŋŋamba nti ekintu omwana w'omuntu kyasigazza ku nsi kiri kimu bulamu wokka wayinza okukolera okusalawo either ava mu ndagaano eyo oba agisigalamu so wobeera nga okyali mulamu ng'oweereddwa omukisa okuwulira ebigambo bino oba ng'oweereddwa omukisa okulaba vidiyo eno mukwano gwange omulungi engeri gy'oyinza okuva mu ndagaano ey'obwenzi nkugambye nti woba nga weebaka n'omukyala yenna oba omukyala neyeebaka n'omusajja yenna oba weebase n'abasajja bonna abakeebaka naye so ng'oyagala okuva mu ndagaano eyo engeri eryemu kukkiriza Yesu Kristo noyatula n'akamwako nti ndokoze n'otandika okwenenya olw'endagaano eyo n'ofuluma endagaano ey'obwenzi n'oyingira mu bulamu obupya kale ndagaano ki ze tukola nga nayanjudde mu ntandikwa ze tukola nga tetumanyi naye nga tuli mu
mukolera mulabe sitaani. Waliwo omuntu omu nga ye teyayenda nga naye kuba ekyabenzi kyokyogedde ez'endagaano badde nange sikimanyi nti ate bali bonna muma mu ndagaano emu n'abasajja b'otamanyi. kakati ngenda kwewuunyisa nti osobola okubeera nga wayingira mu ndagaano olw'engatta eno gy'oyambadde naye nga tomanyi. Gye tugenda mu maaso eyo ngenda kubeera nkubuulirako ku 666 na biki byekola. Ebiseera byaffe ebisinga obungi okusembeza ekibi mu bulamu bwaffe, womala okusembeza ekibi ekitono ennyo weekiti, gwe wennyini nnyini naawe otuuka kaseera ndowooza n'obeerera ddala ekibi, kubanga buli kintu kikuba kikuyinako access. We nali ku High Mountain nalaba abantu abaali bakola, abantu abaali balina meeting mu hoteri y'ekibuga ennene Kampala, ng'abantu abo mulimu omuntu omu gwe nali neegomba nga n'omukolera nali mukolerako, nga mpulira mbeegomba nga Mukama buli we ntula wansi mugamba nti Mukama njagala nange onsanguleko amaziga ontuukaganye ku mutindo gw'omusajja oyo. Musumba? Si Musumba. Okay. Muntu yali bosi wange biseera byange biyise mabega. Kati nendaba nga bali mu meeting bateesa, bamala okubeera mu meeting nga bateesa, buli omu n'aleeta ensawo ye n'asumulamu akataasa. Akataasa nga katono nnyo, nga katono we kati najjamu akataasa najjamu amagi. Bwamala okugyamu amagi ne bateekaawo n'asumulula amazzi aga bboto we gatyo nga mu cupa bwetyo, n'asumulula n'agayiwa mu bbafu muli, bamala ogayiwa mu bbafu muli n'akwata era mu nsawo n'ajjamu akatambaala akamyufu. Wemala okugyamu akatambaala akamyufu n'ajjamu akatambaala akalala akeeru n'abugatta. Wemala obugatta n'abukozesa ng'ayogera ebigambo bye saategeera nti abyogera. Immediately oyamalira nga abyogera ebigambo ebyo n'afumita olugalo lwe olwa nnaswi n'ajjako omusaayi n'akola akabonero ke tumanyi obulungi. Kekaliwa akabonero kano ak'ensonda essatu akapiramidi. Ate nako olunaku lumu ndiba nfunye omukisa nja kabayigirizaako kubanga sitaani yawamba kawambe naye obwo bwe busatu bwa mwoyo mutuukirivu. Kaakati sitaani ye kyakola awamba omuntu, akolesa omuntu nga bw'ayagala. Kati we nalaba nga bamaze okuggulawo nga bataddemu amazzi mu baafu ne beefumita omusaayi ne bakwata amagi gali ne bagateeka ku mazzi. Kye saategeera amagi gali we bagateeka ku mazzi gaasigala gatengejja tegakka wansi. Kati we gaamala okusigala nga gatengejja, immediately omwami n'ayimuka n'alinnya n'akwata akatambaala ke kano bwe yali akoze nga amaze okufumitako omusaayi, ngenda okulaba ng'omuntu agudde bugwati n'omulala nga agudde bugwati, ng'ebisenge babirookinze bulungi nnyo 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 mu hoteri ezirimu security ey'omulembe. We baatuuka akaseera ako buli omu yagenda awantu awawe oba abantu basatu oba abantu mukaaga. So walaba byeyakola no buli omu bye yali akola. Nali ndaba buli omu bye yali akola era nga bye bimu. Kati naye bakola we bati, si buli omu mu kasengeke, bakozesa 3, bakozesa 6 ne bakozesa n'ennamba 9. Kaddemu bakozesa ki? Bakozesa 3 ne bakozesa 6 ne bakozesa n'ennamba 9 mwe batambulira. Kati abantu abamu basigala mu kasenge nga balimu 3, abalala nga bali 6, abalala nga bali 9. Kyokka ekisinga okwewuunyisa, essaawa nazo bazibala, zibakoleramu ebintu byabwe n'ennaku bazibala. Wabeera nga bagenda kikola ekintu ekyo ebiseera ebisinga obungi bakikola ku lunaku olw'omukaaga, ku ssaawa 6 mu mwezi ogw'omukaaga. Kwegamba ebintu byabwe bibeerawo nga bitambulira mu nnyukuta. Kati eno 3 ne 9 nayo nga yinja okugenda nga gibanyonnyola, naye bagenda bagigattako ku lw'okubanga nti ndowooza akaseera kaatuuka nga balaba ogw'omukaaga mu nnaku z'omwezi 6 nga wayise emyezi 6, ndowooza nga kikaluubiriza ogutikitiki 6 n'essaawa 6. Kasa zikoona zaakona bwe ziti baabuuka ne balinnyawa mu kataasa. Kati we yalinnya mu kataasa n'adda emabega, n'endabira ddala omuntu ng'avudde mu muntu
omulala nga yambadde era ng'oliwe yali ayambadde yafuluma mu muntu gwe mwoyo n'ajja n'agenda mu kataasa n'akkirira wansi. Kakati ne wayita ebbanga nga nze ntunula butunuzi nga ntunula neetegereza wabula nga neewuunya ebigenda mu maaso nga ngamba oba kikoze atya we yamala okukka wansi ne wayita eddakiika 6 we zaamala okukoona eddakiika 6 nendaba ng'omuntu oyo avaayo ng'abantu abo batandise okuvaayo omulala n'avaayo ne kago ezijjuza luumu. Sikitegedde abantu omwoyo wegyagenda kakati wayita eddakiika 6 ono gwalaba avuddemu ono akomawo naye yakomawo yeetisse abalala bakomangawo nga bakutte ssente nga balala bakomyewo bayina emmotoka nga balala bakomyewo baleese bitereke emigugu amakonteyina ag'amasimu ag'engoye ag'engatto. Kati nembuuza mwoyo mutuukirivu nemugamba naye nga ebiri wano eno nga sibitegeera kubanga wembeera nga ndimu ne mwoyo mutuukirivu tuba muntu ku muntu lwakuba mwoyo mutuukirivu foomu ye kitonde kiwagguufu ate tategeerekeka kyenyinza okugamba naye ate mwangu na buli kyayogera obeera okitegeera na buli kyonna kyakola oba okitegeera. Ne mubuuza abantu bano eno abagenze mu kataasa ate lwaki bakomyewo n'emigugu gino bagijjeewa? Naŋŋamba eyo y'engeri abaana b'abantu abaweereza ensolo gye baggulawo enzigi z'emagombe ne bayingira mu kye bayita underground world. Kaakati omuntu waggulawo enzigi ezo ez'emagombe n'ayingira mu underground world, eyo waliyo sitaani bayinayo zi kampani zaabwe ezikola ebintu ebyobufuusa nga zikola engoye n'osanga tisaati nga eriko omusajja ekifaananyi naawe ku nsi nga tokirabangako nga tisaati ogyambadde eriko ekifaananyi kiriko ogusajja gulina amaaso gulina ennyindo etategeerekeka gulina amayembe. Bo babeera bakubye bali bennyini bali ababikola emagombe nga beekubye ku tisaati ezo. Ate ebiseera ebisinga obungi engoye ezo zibaleeta ne bateeka ku maketi. Engoye ezo ziba zikuba nga enjogera buli muntu gy'ayina. Waliwo engoye sono gujja negubaako negukuba omulembe ogwo gwonna oba omwaka ogwo gwonna oba emyaka gyonna nga wegukuba gwe guliko buli omu buli golaba kyayambadde. Okugeza kati waliwo engatte y'ekika kya mokasini. Kati engatte eyo yatunda nnyo mu bantu, omuntu n'agyambala nga buli gwolaba omuvubuka gwolaba mokasini, buli gwolaba mokasini noddawo ne weebuuza nti lwaki mokasini yeekubye ennyo. Ebiseera ebisinga obungi ebintu ebyo biba bivudde mu underground nga 666 yebiwadde amaanyi nga yebireetedde okukola ki nga yebireetedde okubeera nga era famous nga bitunda. Osobola okulaba nze lwaki nemera nnyo ku kigoye kino engoye zinene zasalibwangamu wano eno bazitanga sitamina bazitamba ebyabanga bitengi t-shirt nga mpanvu ku mukko wetuuka eno neweetamu bweti nekolamu kakaavu. Abantu baziraba ne bazaagala ne bazambala naye nga onoonya obulungi bwalwo nga teruliiwo naye nga gwolaba olwagala kubanga lwava eri nga lulina endagaano yaalwo n'amaanyi gaalwo ge luyina ne lujjira. Wendwambala lunkola lutya? Olugoye olwambala olw'okubeera nti lulina amaanyi lulina endagaano eri eya sitaani endagaano eri ya 666 lujja ne lumala olwambala ne lutandika okuwamba mpola mpola ebirowoozo byo. Osobola obutalaba oba osobola obutakifaako naye osobola okubeera ng'owulira nga olugoye olwo olwagala nga buli wali yagadde okwambala lweyagala okwambala engatta eyo gyagala buli wali yagadde nga waliwo olugoye buli wogulawo drop yo amaaso gwe gatuukira lwowuliramu emirembe. Abamu bamanyino ga nti mpulira wenyambala ono olugoye mubutuufu lumpa emirembe lwangu olumu oli ayinza nolaba nga n'okwoza lumwanguyira naye olw'okubanga lwayambazibwa ekyoyo kiri ekyandaggulawundi nga kyekikuleetera okubeera ekyangu. Ebiseera ebisinga obungi abantu balina engoye nga olwambala nga mu butuufu tonyuma abantu bakula batonyuma naye ate nga gwe n'olwesibako olwesibako
ngawo olwambala tonyumaamu yadde nga n'abantu bakola batonyuma naye nga gwe ate owuli olwagala nnyo lugoye lwo kugamba olugoye olwo luba luyina amaanyi agakukontrolinga kati leba abantu abayingira mu lukaga engeri gye tugira endagaano ezo nga tetumanyi nze nguze lugoye lwange kunyuma lunyumidde oba nguze olugoye lwange kubanga oli alwambadde ne lunyumira nenkozesa ka fashion naye gwe kyoba ffe kyetebuuzaamu oba andaba kyatebuuzaamu nti olugoye olwo lwaki lunyuma lwaki abantu bonna baagala bambala olwo kubanga olugoye luba lukubye luba luliko amaanyi gali agalusindiikiriza kati okugeza abantu abamu bagenda ne bafuna earrings earring eyo najagala earring najambala nga eva tagijjaako olina osanga nga ayambadde empeta naye nga tamanyi kika kya mpeta kikyayambadde n'amaanyi ki agagiriko emabega ate njagala nkubuulire ebimu ku biluminati byasinze okuyitiramu okuwamba abantu nga tebamanyi naddala abavubuka ayise nnyo ku mpeta kuno ebiwetaweta ebyo byolaba omuntu kyayambala nabeera nga akiwulyamu emirembe nga wulira ajagala sitaani ayitiddewo nnyo okusikiriza ensi eno ayitiddewo nnyo okkuba ensi kati nyina ekibuuzo kimu mmwe abajja nga mutugamba oba mutusomesa ku Illuminati 666 webikyo buli kimu mukitaaminga okuba buli kirungi mukitaaminga okuba nga kya sitaani amaanyi ga Katonda gali ludda wadde kubanga buli kirungi wekibeera nga kya sitaani era mukitugobako togira kino kino kya sitaani kino mukiveeko kino kakati amaanyi ga Katonda galiwa amaanyi ga Katonda nadde ntandika nagambye nti sitaani ye kyayagala oba ekyaleetesa 666 ekyaleetesa ekigenze nga kitondesawo obwo buluminati ekireetesa luminati ekireese omusawo omuganda ekireese buli muntu ayagala kulwanyisa ekyo ekirungi Katonda kye yateeka ku nsi kakati ebiseera ebisinga obungi waliwo ebyamagero ebijja oba ebintu ebijja nabyo olw'okubeera nti birungi ne tubiwa sitaani naye kyenjagala okugaa nti omuntu yenna akkiriza Yesu Kristo sometimes ekibi newekimulaba kimutya omuntu akkiriza Yesu Kristo yaliwa suuti wanu button tugimanyi nti nno ya boominga yakwatayo mu fashion and designing eteekeddwa okubeera ng'eriko amaanyi ga underground naye ffe tetujambale gwe ogikwata omuntu anyweredde mu Katonda tasobola kkeera ku nkya n'agenda mu dduuka n'agula essuuti eno n'atagisabira n'agikwata bukwasi n'agyeteeka ku mubiri kubanga kyawandiikibwa nti buli kintu kyonna kye tunaatukuzanga kinalabanga omukisa so Katonda ebintu bingi nnyo sitaani byawambye obuwambi naye nga bya Katonda naye nga just sitaani abiwambye buwambi yesebo so kitegeeza tetulina ku todduka nnyo buddusi buli kimu of course wetugana todduka buli kimu tekitegeeza mbu ate sigalayo mu bino ebintu by'ekisirusiru olwokuba tugambye todduka buli kimu naye waliwo woolabanga nzira nnyo okugamba abantu munene simu yennyini wozuula nnyo gyeva ojja kulaba nga erimu akalangira ka sitaani togikwata sigenda gireka kankoyo example emu ku simu yokka kuno wetutunuulira Google Play buli kibuuzo kyogibuuza ekimanyi ng'olowooza lwaki ekimanyi kubanga waliwo abaakiteekamu mu sisitimu eyo kakati essimu eno wogenda ng'oginoonyereza ng'oginyize oba oliawo osobola n'okuggula oluggi lw'emagombe ku simu eno kubanga nagambye nti eri society yakyama era waliwo n'abantu abajja mu buweereza nga buno n'ayogera ebigambo bino eno naye ng'oluusi akola marketing yeegula ya sitaani ng'alanga sitaani kyekiva olaba ebintu by'okusomesa bino waliwo omuntu akisussa atubalabira ku ki
sometimes bwe tutuuka nga tubasemberedde tandika okubalabira ku bikolwa byabwe ku bibala byabwe obasemberedde ebibavaamu nga basemberedde kakulu kubanga ntera nnyo okugamba nange abantu batanakwesiga muntu yena gwendeeta wano musemberereko osooka olaba engeri gyakolamu ebintu otherwise tebiba birungi olumu kubanga kati waliwo abalokola ebintu bye bakola oluusi ne bikusesa n'okusesa n'owulira ng'ovudde mu mwoyo ng'oyagala mugamba nti kinaye oba musiru n'olabira ddala ekintu nga kya bufere nga bakikukola okugeza ng'omusumba wakikola kanjogere mu kkanisa ng'omusumba wakola ekintu ekyekiyaaye era ekintu ekyebufere era ekintu ekyalabulirwako omwana w'omuntu mu bayibuli naye ate era naawe n'otakifaako nnyo n'osigala ng'okuba bukuba engalo nti yawasizza katubireke gwe n'okivaako ffe katusabe busabi Katonda kubanga kinga nono gwe waŋŋamba ali sayidi ze yennansa atunda embira kituufu bannange oli omulabako omusajja anyirira bulungi naye atunda embira zize zirimu amaanyi era abantu ne baziba ate abantu tebafaayo ku ki ebiseera ebisinga obungi ffe tutunuulira bintu bya tuyiseewo tutya ne tutatunuulira bulamu buddako na bulamu buddako kusinga tolana kutunya bulamu buddako impact eri nti gulolera impact gy'okoze nti bameka b'obuzizza gw'okuyisaawo ekikyo ekyo omuntu ayinza obutakirowooza nnyo naye nze kyenaliyagadde alowoozeeko emyaka ku nsi gy'olina girowoozeeko omala ogirowoozaako olowooze ku myaka gy'ojjajjaawo oba maama we yafa osooke weebuuzeemu aliwa nze kyenaliyagadde omuntu alowoozeeko okusinga okulowooza ku ki ekigenda okuva mu ekyo kyokoze okubuzaabuza abantu ebiseera ebisinga obungi omuntu abuzaabuza omuntu n'omuntu n'abula naye ate nga n'omuntu akiraba nti kino eno naye naga kangende ngezeeko basically okyogezaako okujjayo lowooza nnyo ku myaka gy'ogenda okumala ng'ovudde mu bulamu bw'ensi eno kubanga wokireka wali ntolowooza kujjajjaawo wayinza obaawo abatakitegeera abasumba bano oba 666 ekibuuzo ekisooka ewoneka kituufu ewoneka tugiwona tutya ng'okkiriza Katonda ate ng'okkiriza Yesu Kristo tusobola okuwona 666 ebiseera ebisinga obungi waliwo okubeera nga tumanyiiko n'okubeera nga tutegeera kati omwana w'omuntu ebiseera ebisinga obungi omanyiiko ko Yesu Kristo naye ate tutegeera Yesu Kristo singa twewaayo ne tuyingira ebuziba mu kumanya mu kunoonya okumanya kwa Katonda ne tunoonya okumanya Katonda ne tubuuza Katonda kubanga mikwano gyange abalungi abampuliriza Katonda tayogerako nange nzekka tayogerako nawe wekka ayogera na buli muntu yenna naye engeri z'okwogeramu ne Katonda ebiseera ebisinga obungi abantu bangi tebazimanyi naye singa omuntu akkiriza Yesu Kristo n'amuteekesa mu nkola n'asalendalinga ne yeewaayo ku ebyo by'abadde akola ebibadde ebitali bya bwa Katonda ne yeewaayo n'abaako n'enkyuka z'akyukamu Mukama njagala kulaba ebiseera ebisinga obungi nga tugenda mu COVID Katonda yaŋŋamba Gabriel gamba abantu bange bateeketeekeyo ekifo we bagenda okunsisinkanira mu maka gaabwe nenkyogerako ku kyakyawo tebakifaako abantu bangi tebakifaako kati mulimu abantu abakitegeera ne bakifaako abaali bategeera ebigambo eby'omwoyo ne bakifaako bwe bamala okifaako ne bakiteekesa mu nkola ne buli omu n'agenda n'ateekayo ka prayer room ke awantu wasisinkanira Katonda kaakati buli muntu nawana eno njagala otwala omukisa gwe neno kiddamu nti kikugwanidde mulokole ayagala okukola enkolaganayo ne Katonda ayagala okuba okweyawula ku 666 oba ayagala okweyawula ku ndagaano z'oyingiddemu nga tomanyi nga we tugambye nti endagaano osobola ogiyingira mu lugoye osobola ogiyingira mu luyimba ne mu bintu ebirala ng'oyagala okwewala endagaano ezo kyoteekedde okukola
oteekeddwa okufuna ya ensisinkano ne Katonda nga wosinkanira Katonda simanyi nze nyina akafo kange kuba ennyumba yange esinga zinyo naye nyina akafo kange wentuula oba wenfukamira oba wenyimirira nimugaa nti Mukama njagala kusisinkana obeereko nekyoyogera mu bulamu bwange. Ndiwo tugamba buli ali buli wamu Katonda. Mukama ali buli wamu. Ali buli wamu naye Katonda Bayibuli emwogerako nti nga Katonda w'obujja era yetagattibwako Katonda mulala. Kaakati ng'oyagala omufuula special mu bulamu bwo naawe akubeerere special, njagala ofuneyo akafooko ogambe nti kati siyina ebbanja kituufu oliyina nosooka olyerabire nti ndiyina. Oyina ekizibu ekyenjawulo naye sooka okirabire nti nkirina. Akafo ako oba nga okatuuseemu omugambe Mukama njagala kusisinkanamuko. Nze ewaka bamanyi okundaba ne banneewuunya nga ndi mu kafo ako. Sooka nensaba essala nentabuka nentuuyana. Bwe mala okusaba nentabuka nentuuyana ate ne balaba nga nsirisa omulundi gumu. Nga ngenda nzika mpola mpola Mukama njagala kusisinkana. Njagala kusisinkana. Njagala kusisinkana. Ne bawulira nga nsiriikiridde. Ebiseera ebisinga obungi nga we nagambye nti omuntu asobola okutuuma akayinja nti ono ye Katonda wange era akayinja ako ne kamubeerera Katonda. Naawe ekifo ekyo singa ogamba nti kino Mukama kyekifo kyenkusisinkaniramu era n'okiyonjanga ekyo kyogenda okusisinkaniramu Katonda, amazima gali nti Katonda ogenda musisinkana mu ngeri esingako. Lwaki? Kale nga gwe otyo wogambye lwaki gwe wewuunya omuntu aga nti ebiseera ebisinga obungi tisiri mu kifo kirungi kyakusabiramu ng'ate Katonda ali buli wamu. Abalaba nga waliwo obstacles ezimugaana okusisinkana Katonda. Kati ekivu olaba nti nkugamba nti tuteekeddwa okubaako n'akafo oba akaseera ketugamba nti kana akaseera Mukama ngenda kusisinkanirawo mu ssaawa weeziti. Kubanga obulamu bw'omulokole okuggyako buno obulamu abalokole bwe mufudde ekkomera, Katonda ne mufuula ekkomera, eva n'obeera mu kusiiba n'obeera mu kukola ki? Sigamba nti okusiiba kubi, naye obulokole si kkomera. Wobeera nga oyagala okubeera omulokole agenda okubuulira enjiri so omulokole agenda okuvumaganya obulokole, oteekeddwa okusaba n'omanya Katonda ate nga bw'okola nnyo. Olaba nadde nti lukaga ennamba eri bw'emala okuyingira oluusi ng'ekuyitidde mu ssaati esobola okwambaza omwoyo nga n'omwoyo togutegeera. Gwe ne bakuyita kasaati kamu, abo abalokole abambala kasaati kamu, ogenda okumaliriza nga teri muntu agenda kusobola kulokoka ng'akulabyeko ng'ebibala ebikulimu ebikuvaamu si bala bya bwa Katonda nga tebiraga Katonda mu ggwe. Ebiseera ebisinga n'ennyambala yaffe edipendinga. Omuntu nakola anaga mu butuufu gundi yalaba Katonda. Si mwaka akagoye akamu koolina akasaati akamu ako keweesibako nga te oluusi n'engoye oyina nnyingi. Anti baga Katonda akebera mwoyo. Ebintu bitufaanana wano. Nanti sitaani muzibu nnyo. Ebyawandiikibwa nabyo abimanyi. Era sitaani ng'anaakema omulokole tamulumbalumba bw'atyo nga walumba omuntu omulala. Sitaani ng'anaakema omulokole alumbira mu bulokole. Waliwo statement emu eri mu Bayibuli mu Bakolinso 7. Bayibuli eyogera obutamumaŋŋananga. Kati mpulidde nnyo ekyawandiikibwa ekyo nga abantu bangi nga bakikozesa ku lw'ebigendererwa byabwe bye balina ng'abantu. Awalala mu Malaki 3:11 n'ekiweebwayo. Bw'otunuulira Malaki ndowooza Bayibuli yamensoninga ku bintu 3 byokka. Naye abantu baagenda ne bakigaziya ne bakolayo n'ensigo y'Omusumba, ne bakolayo ne suuti y'Omusumba, zino za mmotoka ya Musumba. Naye ate era nga babeera basaba ssente ezo bayitira mu kyawandiikibwa ekyo ekya Malaki. Kitegeeza omuntu oyo sitaani yamukwata yamuyingira olw'okubanga yamanya ebyawandiikibwa n'ayitira awo n'amuyigiriza kiki ekyo kyagenda okugamba abantu. Kwegamba banaye mbabuulire waliwo ekintu ekisukka. Tuli mu kuzimba ekkanisa nga nawe ekkanisa ogiraba ya milioni 3 kaŋŋambe kangeregerenye ku milioni 3 ne muzisondera emyaka 10 naye nga waliwo olunaku lw'owulira nti musonze milioni 4 ate era naawe n'osigala ng'osonda. Kaddemu Musumba mbadde ŋŋamba nti Omusumba oli Musumba musonda ekintu mu kyaki
sente muzifunye mwandikubye engalo Mukama yeebale kino tukimaze katukwate n'ekirala naye Omusumba n'asigala nga kwegamba n'asigala nga akyasonda ng'ate mukyasonda busonzi sente kati ate nga abawa ensonga nawe gy'olaba ng'entuufu nti muli mu kusonda kyaki naye nga nkyamu ebiseera ebisinga obungi we tufuna kyetulaba abantu abamu mu makanisa agamu amanene ago oba amakanisa amatonotono bazze nga baddukayo nga bagenda ku makanisa kyekibulaba abamu ku bo batandise n'okweyita omuntu ne yeeyita ne yeefuulira ddala omusumba naye nga kituufu tali musumba naye olw'okubeera nti disappointments zasanze eri zimutamye n'agamba njakakasa amazima nga nze yeeweerereza nze nnyini njakakasa amazima Katonda kamwenoonyeze emabegakaawo gwaffe kweno kyano leka omuntu aleme kutegeerera weetegeere Katonda wo nze emabegakaawo natuuka akaseera n'engwa nemba mu bulokole mu 2019 nempulya nga mbukooye we nali nga ndi mu kyaki nafuna omuwala gwe neegombamu n'omutima gwange nga nkakasa nti leero wenfuna ono mba maze era nga ndi wiringi okugenda ewaabwe n'okumulabirira mpaka n'okumwagala nengenda nenjogera ku mukono omuwala n'agamba tekyalibadde kizibu nnyo naye kati nze nesibitegeera nnyo kati olw'okutayagala kukuta babulaza ne basisita bandabe bansinka bamanye nti nate ndi mu kukwana okw'obwonoonefu nengenda nensinkana Omusumba nensinkanako n'omuntu w'ekkanisa omukadde w'ekkanisa omunnyonnyola emugamba nti mu butuufu ndabye sisita gundi mpulira mwagadde naye temunnayogerako naye tonnaba kuku temunnakkaanya nali njogeddemukko naye ng'olaba nti tagaanye naye ndowooza nga ayina akagambo kessaafangako nnyo era bannaye mukegendereze nnyo akagambo naye twagambanga naye leka amaleyo kati nze saakafangako nnyo kati gwali amanyi naye akugamba ki oba nali naye sisobola kumulabirira oba naye sigenda sobola kwegamba nembeera awo wazuula ki nembeera awo kati oluvannyuma ennyo mba nsaba nga mbuuza Mukama ono ye mukyala wange omukyala ono nteekedde okugenda naye mu maaso kyokka nga wensaba nga muloota nga ze nga nfumbirwa naye ate nga ndi mumusalako amayembe mutereeze nga alina amayembe ni mu kirooto nga ndaba alina amayembe nga ndimugga musalako kati olumu mwoyo mutuukirivu n'ambikkulira ku muwala oyo n'aŋŋamba nti omuwala oyo gw'oyagala si ye muwala omutuufu gw'oteekedde okubeera naye ne mugamba nedda ye muwala gwe mpulira nga njagala muli mutima gwange omanyi bw'osembeza mwoyo mutuukirivu afuuka mukwano gwe mutandika okubageeninga mubangawo n'agenda okugula ekintu nsaliraako kakati ne mugamba mu butuufu nze ye muwala gwe njagala kati ye Katonda n'asalawo okukimbikkulira agenda okimbikkulira ng'omusumba yali atusumba ali myaka 52 ng'ate yeebaka n'omuwala oyo oluvannyuma ennyo nga n'omufunisa olubuto amufunisizza olubuto ye naye kati nendayira neŋŋamba okuva n'olwo sigenda kuddamu bulokole omutima ne gumenyeka naye ng'omuntu yagumenye nateekamu obwesige ekiri kyembadde kugamba nti no embeera zaffe zibuulira enjiri era embeera zaffe zitata n'enjiri njagala mbagambeyo akantu akala mugenda keewuunya nnyo abanaayagala mugenda kakkiriza abatayagala tebagenda kakkiriza naye ge mazima Katonda gayagala ffenna tumanye abantu bano bemusanga ku kkubo ababuulira enjiri ey'oku kkubo nga akutte bayibuli ab'ebizindaalo soogera ku babizindaalo njogera ku ono ow'omumwa plain akwate ayambala engatto ye n'essaati ye n'akwata bayibuli ye ng'ali omu n'agenda n'agamba mukkirize Yesu Kristo alokola era awonya abantu abo bonna oyinza okutunula nga temuliimu azze nga alina mutima gwa kubuulira njiri wabula bonna babeera basindikiddwa era abantu abasinga ku abo be busitaani bakozesa nga tebamanyi omuntu yenna yenna ku abo byali osanze ku kkubo gw'owulira statement ki eyo mukwano gwange ndaba gye bamwogerako esookera ddala abalokole balalu kati awo abuulira waani
njagala okutegeeza muganda wange ampuliriza sitaani asobola okukozesa munda mu bulokole ng'olowooza kyokola kirungi naye ate ng'okuba bulokole. Nze njagala okugaa nti enjiri eyali badde enjiri entuufu yenjiri ey'okugenda n'ensinkana Sami ne mugamba Yesu Kristo omumanyi n'entandika okunyonyola Yesu Kristo n'enkwagaza Yesu Kristo ate nga n'ebibala ebindiko bibala bya Bwakatonda nga nabyo naawe bikuleetera okwagala bikusikiriza Katonda. Era ku kyaki ntera nnyo kibagamba abakyala era abakyala b'oku kyaki balabye bawala bange balabye kubanga nze omukyala olina omusajja ng'oli mulokole ne mu bulokole weewaana omazeemu emyaka 10 oba 8 naye ng'omusajja we ate ali wakatalookokanga sobola okugaa nti weekebere so kaddemu oli mulokole obuulira enjiri omaze n'omusajja wo myaka ng'emeka mubeera mwenna kaŋŋamba ebitono nnyo kaŋŋamba 3 naye omusajja wo talokokanga era alayira n'okulayira nti sigenda linnya mu kyaki nyizo bannakamufuna yesu obulokole mbazeemu emyaka 10 kituufu. Nze njogera eri oyo omufumbo nga ye afumbiddwako ng'era abadde ne bbaawe naye nga kyeŋŋamba kikino nyinza okuba ndi mulokole kituufu maze emyaka 10 mu bufumbo mu bulokole nfunye bba wange. Anyway, the question esooka okujja of all people lwaki ate ofuna atali mulokole naye tukitwala nti kale mufunye nakamala naye emyaka 2-3 tekimpisa gundi nyinza okuba nga tannatuuka. Nze amagezi genkuwa genda weekebera ebikolwa by'omweyisizaako ebikolwa byo engeri ze weeyisizaako eri omwami wo oba musajja gwe engeri ze weeyisaamu eri omukyala wo genda ozikebere engeri ezo zibuulira enjiri engeri ezo ziyinza omuleetera okubeera omulokole zisikiriza omuntu okubeera omulokole because at the end of the day ng'ogyeko okumanya nnyo ekigambo okusiiba ennyo okusaba ennyo omutima gwo mulongoofu. Waliwo muganda wange omu ali Matuggaawo Musumba alina ekkanisa Matuggaawo yabadde ambuuza nti Musumba wakatandika emyezi 3 twakulaba mugwe 11 ng'otandika mugwe 12 ng'otandika naye tetwewuunya nti olina abantu abenkana naffe abamaze emyaka 2.3 lwaki nempulira nga we namuddamu ekigambo kiyinza omumenya omutima oba n'agamba neeraga ne mugamba mbadde nsaba ofuneyo kakadde obuuze Mukama lwaki kiri kityo ye Mukama akuddemu. Nempayo abantu example enjiri ennamu si yeyo ey'okugenda omulokole n'ovuga emmotoka ensajja nga bwe tukyogera naye enjiri ennamu enjiri tekoma mu kigambo tekoma mu kuteeka ku muntu mikono n'omusabira. Omuntu ayagala emmere nga yazze ng'obwetaavu bwe bwanjala enjala yemuluma sooka ojjanjaba ekyenda then ojjanjaba omuntu ondi naawe kyekiva olaba ffe emyezi 3 gye tulina twakatandika ne tulina abaana 10 be tuweerera. Musumba olina abazungu bakuwa sente nedda kwekyo ekitono Katonda kyampadde kwe nyina okujja okubuulya enjiri kati omuntu ddala gwensasulira school fees omwana we lwaki agenda asabire ewalala lwaki oba agenda adde mu by'okusamira ene ekyokusabira ewalala kiyinza okuba kiryoke nsolo tusabire ewalala kwa mwana ngo wayamba buyambi naye tasobola va mu bulokole because omulazeeko ku nsigo y'obulokole kati ekyo era asobola n'okugamba balala mulokoke bijja ttereera naye omuntu azze nga woogambye enjala emuluma olemedde nnyo mu Katonda akwagala tagenda biwulira because ku tayimu eyo okuconcentrating ayagala mmere kati sooka omuwe sowaani y'emmere alya kkute omugambe naye okimanyi nti Katonda akwagala anti onansonyiwa naye abantu abamu awo bayitiddewo ennyo nti kyawandiikibwa omuntu abeerewo nakulya kwokka
kyo kinalimbagazizaako ku Sunday wedde ku kyaki ngambaga nti omuntu ateekeddwa okulya anoonya Katonda tateekeddwa kulya ateekeddwa kubeera nga asiibye kubanga kyawandiikibwa nga ngezaako okubanyonnyola ebintu ebyo ndowooza tuleke kgendayo oba ngendeyo mukama wange ngendeyokko abantu bali babiri munda muffe omuntu omu mulimu omuntu ow'omubiri gwange n'omuntu ow'omwoyo gwange abantu abo babiri bonna balya omuntu ow'omubiri alya mmere emmere nemuyamba okukuta n'omuntu ow'omunda alya kigambo kya Katonda kati sometimes obulokole lwaki kugaa nti abantu abamu babuulira enjiri nga bawambibwa sitaani n'abafuga kati osobola okusanga omuntu n'asiiba okusiiba si kibi naye mukadde akatuufu n'ensonga entuufu omuntu n'asiiba oluusi n'omusanga musumba n'asiiba n'akongokayo amaaso ne gamuvaamu n'olaba nga yenna tategeerekeka eyo olaze wala aba tabuulira njiri omuntu mulwadde mulwadde buyinza obulwadde bwa bulijjo ne buno obulwadde buno bwe tumanyi bamugamba olina oba ku ddagala mulokole era asaba era tumwagala nnyo ebibale n'agenda mu kisiibo ddulaayi mpulira obutuufu okujjako okuvumaganya Katonda omuntu oyo senga akeera n'afa God forbid tubeeyo uliriza kyenjogerako ndi serious nno because kibweteresi wati oyayo ky'abantu bwati bweyo ky'abantu kituufu tugenda mu ggulu ani ebikolebwa ku bantu bikolebwa abasumbe babikola babikoze mu church zino ezituwulira tebabikola batyo babikola we batyo tebasoma byandikibwa mu Bible babisoma anti w'obyogerako wooti nga bakugamba gwe toli wa mwoyo ekituufu kiri nti tuli ba mwoyo era tukolerera mwoyo naye omwoyo gutudde mu ffe omubiri guno gwe tulabako kituufu era watali mubiri tewabeera mwoyo guba gugenze omwoyo era omubiri kasita guugira guti gw'omwoyo nga guddayo wa gye gulina okugenda naye nze ndi mu kugamba nti abasumba bakyuseemu mu njiri ebyaddala nze sijja tya bagamba abasumba bakyuseemu mu njiri lwa nsonga twagala tulabe transformation on both sides inti watandika naffe nga tuli bubi tusabye Katonda era akola leka ffenna tutambule lumu well tuyinza obutenkanankana naye leka change eyo naye osanga omuntu mu kyaki nga mazemu emyaka 10 yatandika ne pasita bonna nga tebalina ke balina pasita ng'avuga emmotoka nnene ayina amayumba mangi ono ng'akyalinga waali ontegera kye ŋŋamba kati Katonda ali selekitiivu Bayibuli egamba nti muli balabira ku bikolwa byabwe kati ddala kingasa ki oba kigasa ki kubanga omuntu avuga pulimo atuuka byeyiti gyetuuka anti kati oba olina okutiisatiisa olina okufuna ziri kati nze nina gwe nali ŋŋamba recent nina omusumba gwe mmanyi era namunyumizaako oba naani oba nali ndi naani wano ku benchi ne mugamba omusumba oli w'omutegerera nti ku kyaki atuuse bajaasi basirikale bamukuuma bwe osooka olaba nga beetala ontegeera tumaze okusinza okukola ki tusuubira omusumba akuuma nasukwa najja ne yeetala akatuuti alabe mbu tewali kikyamu then omusajja wa Katonda najja mu butuufu tulekerawo obuulira enjiri eteeka abantu mu captivity mu busibe oba ontegeera Bayibuli yeegamba
Katonda atonyese enkuba mu buffa abatuuki abalokole oba ffe abakkiriza ye y'omu yagitonyesa newa watali balokole. Enkuba tetonya mu balokole bokka. Leka tusomese abantu nti obulokole si bugagga. Jangu saba genda okole. Ontegedde? Jangu saba ontegedde onoonya musajja kituufu nyina we weefeeko weerongoose ng'omuntu tosaba kufiirawo ekibayizo kitwala obubi tosaba nti nno ekyo tukiremereko nnyo bwebeera awo ng'osaba ofaanana bubi tolina kasikiriza yadde nti Katonda agenda kukuleetera nze nange nga nakatandika natwala obudde bungi nga sinaba kulaba bulokole kuganyulwa mu bulokole we nabutwalira wewa we nasabanga nenva mu kyamagero okirangirira ekiro nga ngenda waka nga neebaka nga sifaayo noonya mulimu namala ebbanga ddene nga ndya ku mmere ya ku kyaki kati oluvannyuma ennyo nentuuka akaseera nezuula nga ndaba okubonabona kususse nga ndaba tewaliwo olugendo kati we nezuula nentandika okubaako nekyenkola Mukama tumusabye tumugambye Mukama tuwa omukisa nogenda neweebaka n'ogwebakira ogw'okwebaka ajja gukuwa ekiro tegugenda kukola omukisa ogwo oyagala genda bweru era oli mukusaba Mukama Katonda nyamba ngendeke ne passport togirina yadde kugezaako ginoonya okitegeera kye ŋŋamba nze ndowooza tukyuse mu Katonda tetuli mu transaction nti wokkiriza Mukama Katonda n'okola ne byeyagala ajja kuwa obugagga ffe kye tuliko kiri kimu gulu leka twawule principles ezifuga prosperity n'obulokole ntegedde nti ekintu kyonna atali mulokole kyasobola okufuna tetwandikitaddeko nnyo ssira mu kyaki nga omulokole ne baba takkiriza Katonda asobola okukifuna tetwandikitaddeko nnyo ssira mu kyaki. Problem eri nti mu kyaki zaakati Musumba gyetusomesa ojja funa emmotoka ogenda gutambula amawanga omusajja mulaba ontegedde kakati nze kyenyiza okwogera ku njiri bwetyo era nyongera kuzibula amaaso nakugaa nti muli balabira ku bibala byabwe ebiseera ebisinga obungi ekyali ekigendererwa kya Katonda lwaki yasindika Yesu Kristo okutugamba amawulire amalungi nti obwakabaka bwa Katonda busembedde kubanga yali tayogera ku byabo Yesu yajja yali tayogera ku byabugagga byansi wabula Yesu yajja yayogera ku byabugagga bya ggulu. Kati amaaso gaffe ekizibu kyetulina tugatunuuliza ebyobugagga ebyensi ne tugajja ku byobugagga ebyeggulu. Naye waliwo ekintu era kyenjagala mulokole ategeere tuyinza obutayogera bingi nnyo ku ekyo naye ebiseera ebisinga obungi kasitonoonya Katonda n'omala okumusembeza kuggwe muggwe buli kintu kitandika okukwanguyira. Twagenza okugenda kweno ensonga nga tuvudde nga tuli kuba n'abantu ababuulira enjiri y'okumakubo. Engeri ze tubuuliramu enjiri zittattanya obulokole tetukyabulya njiri wabula tukuba bulokole. Kati nze ne mu takisi olumu mba ntudde mu takisi ne mpulira abantu nga bagamba kati oyo avudde wa gundi be bamuwadde omutwalo mbu babuulirira na mutwalo abo. Kitegeeza nti sitaani yayingira ekkanisa ennamba eri yayingira ekkanisa kati awo weeyitira okukuba ekkanisa kati omuntu awulira nti nno yabuulirira mutwalo ddala ogenda kujja omugambe ki? Waliwo n'omuze oguli ogenda mu maaso siba abantu batandise okugulaba omuze gwa okutambula nga abasumba bano basindika abaana mu fiidi ndoza babasasula kasente abaana bagenda ku buli gwe basanga kumumatiza kujja asabeko naffe
smart tulina transport owerere emotoka zisimba wali tukutwala ne tukuzza jangu osabeko naffe ewaffe jangu Katonda waffe akola bannange nze oba nze ategeera obubi kuba nze nsuubirawo nti omuntu agenda mu kyaki ng'akooye bimusukkiridde era nkula teri ali mu kyaki nga tannakoowa ontegeera nze wojja n'omperereza enno nga tomperereza nti nno ba Mukama ondaga byakola naye oli mu kumperereza kulaga gwe mission y'okuntwala wali ompa transport wa bwerere onziza bwerere oyinza n'okuŋŋamba nti waliwo n'ebyokunywa bya bwerere I think that is bad kati oli aba afa kimu Omusumba wakola olukuŋŋaana kamera ekube mu bbanga ng'abantu bajjuzza ekisaawe naye nga 90% abali mu kisaawe omuzungu alabe aweereze obuyambi naye nga 90% abali mu kisaawe abali ku mulamu omutuufu ogw'okusaba Katonda ng'aliko nga teni ontegeera so I think twetereeze ekiruma kiri kimu nti bino ebintu bikolebwa tulaba ate netutafaayo era ebintu bino tulina byerwanako ngaffe abantu ssekinnoomu okutereeza obulokole olaba enjiri zitandika zityo ziboogerako mu Bible gospels ez'enjawulo enjiri eva mu kubuulira Kristo oli ow'okugenda mu ggulu kuzuukira abantu bagivaako zitandika zityo anti booleese olina obbagamba ekigenda obbakuumira mu kyaki kati sitaani engeri enamba eyo 666 engeri gyeyingiramu ekanisa eri gye mbadde nkugambako sayidi ezo ez'ennansana omanyi nti nno kati oluvannyuma ennyo yatuuka neerangirira neegamba nti yo tekyali mu ddiini y'abalokole oba mu nzikiriza y'abalokole neebaako erinnya eddala lyetuuma yagamba yakkiririzamu kati mu buwangu kati oba olaba ekintu ekyo kyokka netukuba engalo ate era netusigala nga tutaddeyo nnyo nga abalimu olw'okuba nti balina obuntuntu bwe bafunayo nasigala ng'ali eyo nasigala ng'alemeddeyo njala kutegeeza nti enjiri ye ya bintu byansi byebyo si njiri yakugenda mu ggulu ebitujjuddemu kati omuntu mu butuufu olabira ddala ensobi n'ogirabanga nsobi naye era n'ogireka kati okugeza nze ntera okigamba abaana abawala ku kyaki eyo kubanga kyaki Mukama atuwadde nnyo abakyala kati omuntu okiraba omusumba okiraba omukyala alina mukyala w'omuntu omu kyokka akaseera ke kamuggwa oyagala abeere mu kyaki tava mu kyaki golowooza omwami we ayinza lowooza ki sikitegedde kitya tulina abakyala mu kyaki ng'abakyala abo baweereza kati ffe olw'okubeera nti tulina ebigendererwa byaffe by'okukuza ekkanisa kati omukyala oyo oyagala abeerewo 24/7 kati omwami we ali ewaka oluusinga n'okulokoka tannaba kulokoka oba bano abantu banneyiba abalaba abantu b'okumirirwano ye walaba ng'omukyala wooli abeera mu kyaki ogamba ayinza okukkiriza owuwe agenda abeere ng'owooli nga naye asula mu kyaki abeera mu kyaki obudde bonna bwononera mu kyaki ebiseera ebisinga obungi sitaani wayingira mu kanisa alondayo ka point kamu gwe kati nekagenda nga kakuba ekkanisa nga kakuba obulokole kasobola okukuba ekyo ekifo ky'olimu kyokka ekkanisa eyo gy'osabiramu yokka oba ne kakuba ne mu bitundu ebirala byonna nze mbalaba nawulira oli nga ayita abantu okusaba omumande kuva ku makya paka lwaggulo tusande kyokka ye ennaku ezimu tabaawo aba mu mirimu gye ontegedde naye ayagala abantu bano babeere awo neweebuuza abantu bano era bye bino ebituvumaganya bakamu neewe obyogerako abalokole bakulumba ne bakugamba nti bo baategeera nnyo Katonda
ate nga ffenna tutegeera Katonda naye ne weebuza omuntu akola ddi. Nze nina ekintu era ekirala kyeŋŋamba kyentera okugamba abantu nti abamu tuyinza okwogeza Katonda n'oluusi nga Katonda tayogedde. Kati nkutadde tumalirize. Lwaki ŋŋamba bwe ntyo? Nze nsisinkanye abasumba bangi nti nze Katonda yampita kubeera full time minister, siteekeddwa kukola mulimu gwonna. Nekyo baŋŋamba kisoboka naye gobe oba ogenda Mukama atusaasire era anti kati woolabira nti oyo kyayogera kituufu. Nti Katonda kituufu yakimugamba n'omwawula kwalimba ono because Katonda wagamba nti beera awo nze wenkugambye tokola kirala kyonna alabirirwa mu buli mbeera. Kiriwo ekiti nze kanyongero kyogerako. Katonda tasobola kulaba, saagala omuganda wange tulowooze nga abantu b'ensi. Katonda tasobola kulaba ng'olina abantu 5 b'osumba abakubira essimu omu olunaku nakugamba nti beera awo. Anti obuweereza bukula. Kati waliwo akaseera akatuuka nga services z'olina olina okugenda okusabirako gundi egindi, olina okugendako egindi, olina okuddukanya emirimu gya gundi egy'ekkanisa. N'ofuuka full time minister. Naye n'omusumba ateekeddwa okukola naddala abasumba nga ffe abapya abatandika abakayingi abakatandika obuweereza. Point egyo giyo ntuufu. Abantu 5 2 gwe nga bagamba kubeera awo. Bajja kufuula ennimiro omulokole. Omulokole yajja kufuula ennimiro. Ebigambo ebisembayo tumaliriza. Yesebo. Then otuwe n'essaala. Basically ebigambo ebisembayo n'abandyagadde osabako nammwe bajjawa. Okay. Ngali nabagambye nti nze Kango enjoga byeri ekanisa bagiyita local ministries Matugga. Gwotuuka e Matugga obeera mu kibuga olinnya 13 kati obeera e Kampala olinnya 13 mpaka Matugga. Otuuka awo e Matugga waliwo ekizimbe ekisinga obunene mu Matugga bakiyita shopping center. Maaso awo waliwo shero bagiyita Doni, amafuta bagayita Doni. Kati nga tonna batuuka ku Doni ekizimbe kiri awo bakiyita Matugga shopping center. Engulu awo oyambuka, engulu awo waliwo ansa y'ebibuuzo byonna by'oyinza okubeera nga weebuuza. Mukwano gwange omulungi andaba oluusi ng'oloota ebirooto by'otategeera, oluusi ng'olina ekintu ekyakwata amagenda go mu butuufu ne kikusiba nga tomanyi ngeri gy'oyinza kivaamu. Nze nkuwa amagezi nti jangu twogeremuko ffenna tuyige engeri y'okusaba. Sigenda kugamba nti ngenda kusabira, wabula njagala kugamba nti tuyige engeri y'okusaba oba engeri y'okunoonyamu Katonda tuyitemu eyo embeera. Kati nze mbasirabe ebyo. I think onyonyodde nnyo. Tuuka Matugga osobola okukuba essimu. Osobola okukuba essimu. Yes, osobola okunkubirako essimu. Nze essimu yange sigiyinaako buzibu ekiro oba emisana okunkubirako. Onkubirako ne twogeramu n'ombuulira oba nenkulagirira. Kati nkubirako bonsindikeko ku WhatsApp ku 7792 37 196 7792 37 196. Kale nja kusembyayo kimu nange nga nva wano nti si buli kyogerwa ku channel wano nti kikyo. Naye kiyinza oba si kikyo, ekya kiyinza oba kikyo. Mukama aleeta ekigambo kye nga alina gwakireetedde. Waaw. Ate n'ekirala tetuli ku channel kukusindikiriza mbu otukkiririzeemu nnyo bano be boogera ebituufu. Nze ne ttiimu twasalawo teekawo Unique Media kulaba nga tusomesa abantu beetegeere Katonda.
naye nze nzikiriza nti obulokole tulina kweyagalira mu bulokole, tulina kusanyukira mu bulokole, bulina kutuwa ssanyu. Naye ntuuse mu mbeera nga waliwo abankubira abaana nga balaba obulamu babwetamiddwa olw'ebintu ebisusse obungi. Abasumba babakoze ebintu bingi, abasumba beeyongera kuba bulungi, abaana beeyongera kuba baavu, n'obutono bajja nabo mu kyaki bugenze. Basumba mwe mweddeko, bwe muteddako Mukama ajja batuyambako. Kale mwebale nnyo, mwebaledde. Asamike ge mannya gange, mbadde na Enjo Gabriel Kango asangibwa Matugga wali kyaki ye, ebyo gyasangayo naboneza abaala ab'amaanyi. Roland yabadde ku kamera. Sign out.